Chosen Peki mulabye, Gombya mulabye n'omukyala, Fina Masanyalaze mulabye, Sawalukaga Worship mulabye. Naye eriyo be sinnalaba ate nga bakulu nnyo mu bibiina by'empulira mbiraba ku TV. It is only this that defines you. By the way, it's only such moments where we measure your seriousness. Whether you are an association for money or to build your careers and grieve together. Kato okuva luyakafa, we are more than how many hours? Okuva kusaa musanvu ogw'ekiro. Zigenze mu ssaawa 10 na mmeka? I'm still watching. Kino nsaba ngenda kukyogerera wano. Kubanga Kato yandikyogedde. If there is an association, Kato gy'abadde alwanirira, ye y'abayimbi ne performing arts. True, and I bear witness. Era yaliko nga mugoba ssente mu ministry agenda. Ate ye musajja wattu n'afuna katono. I know this. Najja nanganyi nabadasa. Basajja bano bakafiiri ne mugaba Nsereko. Nangane netta kino kisukkiridde ne mugamba kiki Kato. Nangamba ne tubeera nga tugoba ssente zino mu COVID. Ate nze ne bampa miliyoni nya. Ne mugamba esimu. Naye ngeri abagabana ssente nja kuleeta wano lisiti ngenda gibasomera. Zino ssente zammwe omuwi w'omusolo. So Kato lwakuba bambi musajja wattu, he gives in very quickly. Balunyo asabye sojo oluyira basonyiye naye bawadde ekibiina kyonna ekiriyo sogera kukyaba promoter. I'm talking of musicians, because you see your solidarity is seen here. Bwe tutuuseeko kino abaka ba parliament twemobilize ababaka 10, but he joined us late in politics. But 10 ffenna ne bwe tunaaweza emitwalo 3 alisi wajja kubaawo miliyoni ameka. So what defines the legacy of Walukaga Singenja? If all musicians coming together, nebo muwa mwine ekintu kimu temuyinza kubanga ekibaleeta together eva kusaba gavumenti. Mmwe nga ye point of unity. We must see you in your grief. Kuba fe agera mu parliament n'ogamba nti they deserve. Omuntu aleetanga gamunanga ab'ennyaka pirimulu tebalina ttooyi. Naye omulala najja nga agamba nti naffe ab'e Kampala tulina abayimbi baagala obuwumbi 2. Saasira mmwe ensi mbabuulira. Wabula nga Nsereko olina okuba oludda oti ogire oti kuba Walukaga omuyitako. Balunyo omuyitako agamba. Kakati n'otunuulira ewannakapirimulu n'ogamba n'oleetawo argument naye mmwe muwa omusolo gwa ssente mmeka. Naye ng'omusajja kyayogera tebalina ttooyi kyeki kyekigwanidde. Naye ng'ate naye b'olina b'oyitako be ba Walukaga. Angereza ku kojja wange ne wanguwa bw'otajja kunyiiga kuba oli muyimbi. But what I'm saying, ku nsi kuno nammwe muyinako omugabo ogwammwe kubanga mu contributings. But there is nowhere we shall measure your unity other than si mu byasanyu, mu bivulu by'omwewagira nnyo buli omu n'apositinga munne. Era Kato mubadde mumuwa emmeeza nga yasooka. Kato nteekaayo musajja wattu n'alanga tukubire obulango n'alanga luno n'alanga olwono n'alanga olwono n'ayingira mu ntalo n'omubuuza Kataata olwo wabadde olukimamu ki n'agamba naye nange saategedde. Naye neekanze enkola ki? N'agamba naye omanyi tuli controversial. Kato yagenda ne yeetwalako ne palaso ne muga Kato akina abavubuka abato. N'agamba naye gwe naawe olwobadde naye tujja kukwatagana ebyo bye byaffe abayimbi twetwala
ne tuyinza okukolera awo kolabu ne muganga bagiyitaani n'agamba owakagatto n'okulya ne mukakati ng'ani yaani n'agamba ebyo nja bikunyonnyola kyekyo lwaki okuyimba kwakulema ne muganzikiriza mukulu wange so show your solidarity here kyekyo lwaki twongedde mu paalamenti yammwe ya National Theatre as an event twagala tujje tutuule mwe muhandolinga omukolo tubatunuulire. They want to look at you. Kubanga kufa kwa Isima boba bloga bakikola sirabangako bantu nga bali united bavuloga abo ab'obusimu si bagagga nnyo naye bonna baawaayo buli omu yakola ki kakati naffe bwe tunaabalabira Kato ekizibu bwe kigwa ow'omulala naffe tujja kumanya nti ekitandikirwako abayimbi bwe baba 100 wabaawo miliyoni 17 nga naffe kati bwe tukimanyi ku paalamenti nti bw'aba memba tuli 5 bwe muyisaamu miliyoni 2 famire muba mugiwadde biliyoni ki emu kubanga ekigwewo oli naawe wuwe kisobola okukola ki nti famire beezibikira ebituli naye nga tekaaba nnyo ekaaba emanya erina kwekola ki. Abayimbi muyigire ku ekyo. Do not be good weather friends. Enkuba bw'etonnya mubeewo. Waliwo ati ati oli owakatambaala owa TikTok owakato wanika omukono katambaala kamyufu weegulidde nneeri gwe kennyini jangu wano maaso Kato naliko olumu ng'ali awo akulaba n'agamba naye omwana ono atufuukidde ttapu yayogera ku maka n'ebirala aja ati bakubireko mu ngalo n'agamba bano abaana tulina okubayingiza performing arts. Basebo ne banyabo nzize wano just kubategeeza program okuziika bakongere engalo ayinza okubeera nawo amabogo g'akakadde mukubye engalo ntono mumunyiize atuwa amabogo g'akakadde abeere nga Jacob omutuuze. So Kato yasaba ennaku 7 tujja kuzigumiikiriza. Mbasaba tubeerewo ofuna obudde jangu gwe wenna akimanyi nti singa wandifudde Kato yandibaddewo ate Kato atuula pembeni eri mbitooke buli bwe namuyitanga ewaka jangu olingaga bwoba olya nabo bagagga nze njagala mbali bammemba tuluke olusaniya tuluke kabaati lya ne baki ne bammemba alya n'abantu n'agamba munnaye nze nali mwana wa Nalogo yali atunda manda kandye n'abanaku. So character eri eyiye was part of him. Kato yasaba bandi bakube music we Walukagga n'abalala nze nnyimba za Kato eddoboozi lye nali sirisobola oba soprano oba beesi oba tena mujja ziyimba muyimbe neza mmwe naye Kato abaagala era nkimanyi bwe wayitamu Kato yakkubira era yantegeeza naye ankubidde Walukagga nkubiridde Hildaman nenkubira Kayemba Solo owulira byebino ebigambo bye nze nali naye kuba yajja wendi naŋŋamba mukama wange ekiro tye ne mugamba bula Kato declaration form zo ziri wana n'agamba omanyi nnyina we nfunye obululu obubiri naye ng'oyo n'asooka n'aseka n'agala yamunnaye omu ne muganda naye ng'ate nagaawo nalekawo kakadde ne buli gwempiseeko aŋŋambye muzeeyi nawadde ggwe nama kati nnoonya abo ababiri nagamba ensi eno njewuunya ye Kato nagamba buli muntu gwempitako anjagala naba natunula mu bokisi ng'obululu tebukola ki tebuliimu abantu bano balonda ki ne mugaa Kato abantu wangi olera
mulangamba bwe yalinda b'ejenti waliwo eyajja oba yava eno Busega punajja declaration form namugaa mukama wa balansi wange namugaa jimpeeko ngeriko obululu buna namugaa ngenda kuwa siringi 4 kiki ekimutuziriza 10 kyange kati yoyo Kato every situation naye Kato yagwa ku mavimbi ati naga ai Allah nkwebaza Nsereko yebale kuwangula twandinywedde w'amazzi meaning Kato yayagala nnyo Victoria yange okusinga bwe najagala tugenda mu kooti nga mulaba Lubwama ndi naye n'agamba oba tugwa katugwe ffenna munnange katutambule babiri naye twandinywedde w'amazzi obwana bwa Numpu buno naganayo obwana obwo bukwano bwange naganyina n'omusajja nteera amafuta mu mmotoka nagenda okusanga bw'ati nanga mpagira ggwe Kato naye Kato tewabadde ku kisumuluzo namugaa nti wakoze naga nalunze ekisumuluzo nga mmanyi kuliko Kato Lubwama naga kanviira omusajja kubanga omusajja addampa amafuta so Alozias oyina ebbanja ddene ery'okuzaawo eri Kato and Kato when he loses is a good loser yabagamba kimu nze bannaye nali nagenda kusaka tugabane era yayimba oluyimba lwe bayita kulya buli omwana onya kulya n'afulumya so Kato tucelebrating tetuba wano tusobola okukaaba ng'abantu bonna bwe banywa naye Kato's story is full of comedy. Kato's story is full of self-actualization. Kato yagamba nzani twakatuuka mu suuti eri gye bambiramu ekifaananyi eya cream ng'alinamu esaati eya green ati Kato tugenda mu America mulaga ekifaananyi ekyo Kato manyi bwe yaŋŋamba yagana oba nali nyambadde biki ebyo naye yalinze ddala gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.